oli manager oba kiki mwera mutisiba kwa abantu bamweyo bitategeera oyo mwana wa kabi bale mwana mlenzi mwana muto mvubuka muto ate bambi entegeera ye abantu bakulu talinga bana abayimbi abatandika abato nga bayimba bulungi ate nga beeraga nga olaba obulenzi obwo bufiik famaika ono si bwali ayi ani bwali wakigamba bufiik famaika ate wadagala mwite fiik makanika muyambe n'omuyamba so mwana mlenzi oyo ayimba bulungi nnyo alina akayimba ke bambi bakayita bebi bakuweeki waliwo akayimba ke yatandika nako at first ani oyo kerabiddemuko naye nga kalina engeri gye kayimbamu baba kayita batya nga nkerabidde naye nga mwana mulenzi oyo yayimba bulungi nnyo ate nga ne maneja we kyali wange maneja bamuyita jelly nkuze naye ku kyalo kyekimu bambi yamutuusiza wano era we tuli okuba nawe ng'okalina mulaputopu amanyatemu omwogo ani maneja atema bebi bakuweeki mino erinnya lintabudde mina kale tutandise bwe tuti olunaku olwaleero nze nabagamba nina okubatuusaako ensonga bwe zino tambula ku Rock FM Celebrity extra UG olunaku olwaleero ate naakugirayita muno musambyesambyeko olunaku olwaleero ndeese omwana muwala tasabudde asula ntebe siri mwana muwala olese omuniga oli muniga kwaba onogamba abawala oyogeremu mu luniga show them bampita 10 ku mugaati mpomanga sukali mu buji bwa kasooli tabula ya buswami ne bafulufigala bambatadde mu kadaali show them olunaku olwaleero waliwo amawulire gadde gatambula mu industry ate omanyi gwe nkumanyi ebiseera ebisinga bw'olaba ekintu oyagala gambe ng'etokose nnyo tusooke tugibuukire tulabe bw'ena etambula olunaku olwaleero emboozi y'olunaku olwaleero gwe kinaaluma simanyi kuba nange egenda okwo oba kibaluma nga kibaluma soka buze kuba tulaba abatulaba mwena aba radio yaffe eno eyakabi radio Rock FM yaman genda ku YouTube yo oluzungu celebrity track yaman celebrity track oyisagala kweteeka nnyo ku luzungu amanya bambita MC Chumi tubaniriza ku radio yaffe eyakabi celebrity track gwali ku YouTube banga te ogiteekamu awo wennyini bagenda bagireeta butereevu tubatumiddeko nnyo mwebala okuba ate nga mutwekuumiddeko mwebala okuba nga mutulaba buli omu gyali kyakabi nnyo mbagamba yambala masiki ate onabe n'ako akantu mu ngalo bakayita batya Sun Cruiser Chumi, this week wegendedde okugwako last week twabaddemu n'emboozi nnyingi ez'enjawulo twalabako fulufiga nga yeemulugunya gavumenti banoonya agalulu naye balinga batafiiriddwako twalabako isima joya juzi lwakumeka yakola ka video ng'amukambwe omusajja omukulu watuukira osala bw'ati entuuyo bannange isima egyo emyaka gye nze sijja muwaana nti oba ki oba ki kati isima kwegyo emyaka kuba ebirevu byendaba nga bya white muntu mukulu alina okuba nga yeekolerera ddadda nga takyalina mu byakwasama ate kingisa amuwa enjaga isima ekimwogeza njaga gojja kubeerayo olowooza mbu isima ayogera nnyo kingisa ayo amuwa enjaga isima akuba akabanga ate bambita gisobola engeri gyali omukadde amagumba gonna gaggwayo dda namulabye nga yena alinga kangalu yeekalakasa alinga nina rose simanyi ayogera ebintu kale bitakwatagana isima nze nja kugamba deewuwo oba genda mu kyalo ofune oba ogula mbizzi oba mbuzi oba nte olunde oli musiraamu ate omugamba oti agula embizzi leka naawe ate abagiridde ate n'omusujja gw'embizzi nagwo gwazze mbadde sigumanyi suna beni kati yalayika kitusingako isima yavudde nagamba nti tibakola tibasiimiddwa ate gavumenti yavudde negamba nti egenda sooka kuweereza bamalaaya mbwesooka kutunda bamalaaya simanyi begenda osooka okuweereza kyekyansiza omuluma nagamba lwaki musooka bamalaaya basajja mmwe lwaki musooka bamalaaya anti kakati eno gavumenti gye tulimu oba n'ensi yaffe yabamalaaya buli muntu yeetunda buli muntu yeetunda we twatuuka buli muntu yeetunda era gavumenti eyo sijja gamba nti oba yakoze bubi era endasooka kuba malaaya kuba nange mwenyininyini ndi malaaya
okitege indako oli malaya ya amwe nekolera jange jiriwa malaya naye ng'akyenyinza okugamba mwana wa maama Isma akola mulimu ki yenga ye bizinensi ye eriki musizi wa langi asigirawa tasobola kuŋŋamba mweyo sayizi ye gy'alimu n'emyaka gy'alimu talina waayimiridde we bamusanga nti oba Isma akola kino abantu abamu bagenda kuva eri bavume gavumenti tetufuddeeko naye nga talina wakkusanga okitegeera baako ky'otandika nakyo ne gavumenti eyo gy'oyagala ekuwa esooka ekole ki esooka ekulabe babasasula nga banoonyeza akalulu banoonya kaani akayoweri kaguta Museveni babakabbe woba kalina osooka omupuleyingiremuko mwogera n'abantu kimubeera mwekwese mu bumotoka bwammwe bwa SC njagala nno balabula todwong njagala okukulabula todwong njagala okukulabula wenna minisita yalondeddwa njagala okukulabula ntuteekako akajanja mubadde ono mutukubira amasimu kati fulufiga abanoonya temulabika abakubira amasimu talabika mulinda tuyombe buyombi mu ebintu by'emirembe mwabigaana tujja yomba nammwe wadde oli minisita ojja kusanga yatuuka ddala mu myaka egifa kati oba ayagala ki baya bannayuganda naddala baenalemu bansasa akyalina embuzi ye ani nyina omukolo gye nali nga mumulaba abanne nga nalinga ennanda kakati Chumi Isma n'ava n'agamba nti baminisita lwaki musooka bamalaaya lwaki mulina osooka ffe babloga ba NRM aba banoonyeza akalulu ye mukwogera agamba be baleeta NRM mu buyinza Isma yaleeta NRM muwano mukudda mu buno obuyinza obupya embu yali talina buyinza yali talina maanyi nze mukulaba okwange sirabawo na buyinza bwe NRM obupya ndabanga obwaggwawo sibulabawo NRM talina buyinza mu ssaawa zino ze twogereramu oba mu budde bwe tulimu oba mu covid ono talina obuyinza bwaggwawo dda ate nga bugenda kuggwerawo ddala kati ekisooka tosobola kuŋŋamba oli musajja mukulu baminisita bo bayogedde batemye amannya bamuyita okitegeera ne babawo emirimu mulimu ki gw'okola nga tebakuwaddeeko deposit muli ku gavumenti enzibi mugikolera olaba gavumenti batagikolera olwo abagikolera eyo gye bawaana saagala kumanya lwaki tebabasasula n'omusajja omukulu ne mukade ne yeesiimula entuyo bwaziddamu Isma yakajja ku Google agenze n'okujja okubeerako ku Google ku social media nga n'akalulu kaggwadde bamaze n'okulonda kati campaign eyo gy'agamba n'okunoonya akalulu bakanoonya ddi n'aligambye kale fulufiga mbu yanoonya akalulu kuba fulufiga namusanga nga mu takisi ze Nateete namusanga mu takisi z'omu paaka empya ng'agenda mu byalo okunoonya akalulu fulufiga ye yali baddokke era yalivuddeyo n'ayomba nti oba abanja oba tabanja naye kati Isma n'obukadde bwe awunya n'entuuyo z'obukadde tasobola kuva eri najja n'agamba mbu simanya tugenda kuvaayo mutusasule sente zaffe yeerabisa eyo enjaga King Sarah gy'akuwa ekuwaga Isma oli musajja mukulu kera ku makya funa muganda wo funa mukwano gwo akuwa obuyambi ogende mu kyalo olina kuba mu kyalo mwotadde ku gavumenti tosobola kuŋŋamba okolera gavumenti ya Museveni ate nga buli kanaku oba mu ngoye za red oba oli mukyekubira kitegeeza tomanyi kyoyagala Isma yeetaaga kubuulirirwa era muwadde ennaku 2 anoonyeeko mutuuzeeko wansi mubuulire otherwise gweomubuulire ngaani omubuulire ngaani gwe lwakuba nti kale abantu abamu tebamanyi bandaba bulabi naye nze ndi so addicted ndi so referent ndi so adware okitegeera I'm so excited. I'm very, very strong. Because nze nyina abantu bangi nnyo abali mu the Isma is not excuse. Talina kuvayo kutwasamira kutuwoganira tumalirako data. You are so addicted? Yeah. Very Isma is a very, 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 very old mukadde nnyo era yo singa oyo Isma singa abadde kitange ko obukadde bwe singa namutematema oba ne muwa abasawo abaganda ne bampa obugagga singa namuwongayo dde wamama Fina nampa obugagga Isma tasobola kuvayo nawe ku screen yombo ajjambu yeekalakasa mbu bamusasula zaaki Isma yakayiga n'okwekwata Sophie naye iyi gavumenti eyo ng'erinnyiriddwa n'abatasaana n'abasaana yafuuka kyemwolo owaye Isma ogambye sebo omukulu awunya entuyo z'obukadde ziwunya zitya gwe musemberere tolaba nti oyagala kwambala masiki ojja jjambala
Otegera kati nzo ndaba nyina abantu bangi nnyo benonyereza akalulu okusinga kati baona lebo pozi ona lebo yaba MP bangi nnyo benonyereza akalulu nenge sawo zino tebakyakwata n'amasimu gange nenga luli bankubiranga nenza sifuddeeyo kubagamba ndi mumpe kyekisinga okuluma fulufiga baminisita tebakyakwata simu ze lwaki babakozesa ne babasuulawo fulufiga mukwano gwo fulufiga maama wange fulufiga yanzaala naye nze njagamba ekintu maama wange kimu kuba nsiba mugamba ku simu ne mugamba mikola kino booti ne booti ne fulufiga tawuliriza fulufiga singa waali kuba mwamulaba mu kalulu KNRM ng'anoonya akalulu mu campaign nga mumulaba nga yeewaddeyo fulufiga singa waali singa bamuwaddeko n'ekifo mu gavumenti ng'alina waatudde ng'akola naye fulufiga enneeyisaayo terina kyegenda kukuweesa ennyambala yo terina kyegenda kukuweesa okwasa maako tewali kye bagenda kukuwa okitegeera ate bino kambigambe fulufiga wabanga wategeera wabanga alina amagezi akole ki ategeere fulufiga beere munaddiini fulufiga ayagala nnyo katonda we ne yesu kristo we fulufiga munaddiini eyaawa ne uganda simanyi naye nga kyemanyi ayagala nnyo katonda we ayagala nnyo katonda we naye fulufiga maama wange yonna gy'oli teri agenda kuwa buyambi ekisooka fulufiga famire ye banaku nnyo kati bw'ogatta obunaku bwa famire yo taata we yali mujasi yali mulwanyi taata wange sawa zino taata wa fulufiga yali mulwanyi yalwanawa fulufiga bamulonda ku kasasiro yali alina emyaka 3 bamujja kasasiro yagenda okunzaala bamujja kasasiro ng'ali lubuto lwange paka ne kati nange simanyi na taata wange tosobola kuŋŋamba nti taata wa fulufiga yali mulwanyi ng'alwanirawo bagamba ekiteezaala tekyala singa fulufiga tomulaba nti oba alimu olw'obujasi alimu bwabwasamu bwokka mujasi wawa yasama okitegeera njagala ŋŋambe kino ekigambo fulufiga ogasse emputtu n'obwavu omanyi njagala mbagambe mmwe abatuwuliriza abali ku lediyo mwena eno lwaki mulaganye fulufiga obwavu munaku omanyi nze bwe nazuula nti famire yange abantu abasingamu banaku nembeetemako neŋŋamba kanoonye emikwano egirinamu ssente nange ate noonye ssente kambagambe ekintu kimu okuva mu famire enjavu famire talina ssente famire enkopi kiba kisiraani oba oliko ekikwa nga ne wootambula ewantu we bakulabyemu ng'olimu vali oba bakuwa omulimu bwe guti tebagukulabamu naye bw'okiyiga ekyo n'omanya n'ogamba waayi famire yange baavu bali bwe bati ne bwe bati abo kambaleke kambaveeko okole ebintu ebikutwala mu maaso tosobola kuŋŋamba fulufiga oyogera n'omukulembeze w'eggwanga naye olinga ayogera n'Amini Dada omukulembeze akulembera abantu ebimeka enkumi z'abantu gwe n'olaga ng'owa bulijjo okitegeera kale omukulembeze kale mukadde kale kuba omukadde yenna aba mwana muto okitegeera kuba kati pulezidenti waffe nze mutwalanga jjajja wange okitegeera muntu mukulu era mwa respect si eyabwa pulezidenti mwa respect nti jjajja wange okitegeera kuba nze sina pulezidenti nze sina muntu anfuga nze katonda ye pulezidenti katonda ye MP wange katonda ye ticha wange katonda ye bosi wange obusungu fulufiga obujjawa sina busungu ku fulufiga nenze mubuulirira fulufiga musiru fulufiga yasemidde emyaka 8 talina kyalina daba n'ekimotoka kyavuga essaawa zino kiringa wiribaalo naye agenda kuvaayo eri agamembu nakuba kampeyini za Museveni era baalangirira Museveni tibakyakwata masimu ge naye mwennyini talina simu fulufiga talina simu kino kankigambe nze nyina emirimu gyenfuna nga sinajja gavumenti ne basooka kumpa deposit ate deposit bampa mungi nensigala nga mmanja kitono tosobola kuŋŋamba wagenda mu kampeyini nga tolina kyolina okitegeera kyova olaba nayagala nnyo kiro ekikazi ekiringa Kimawuba Catherine Kusaasira kyagenda okugenda mu gavumenti Kimawuba ate kati nkiyite ntya gwe tokiraba kiringa democracy Catherine Kusaasira yagenda mu gavumenti oli mami Kathe tomuvuma mami wani ne mu baana be bayina temuli atuuka value yange sisobola muwa kitiibwa mbu mami tazaala ffenna naawe nze essaawa zino ndi mwana muto nyina emyaka 22 n'ebintu bye nnyina oyinza ogamba nyina emyaka 4 what do you have first of all nyina emmotoka nvuga Harrier Kawundo number 2 nyina ekkolero erikola tippi ne pampers baliyita batya sagala dyogera linnya kuba sinali maliriza bulungi abannayuganda babbi bayinza okubba kampani yange nyina ebbaala essaawa zino n'essaawa zino ekola bagiyita hospital club
eyingiza abapya n'abakadde yayingidde jjo leero tadda full figure ayina ki full figure ayina kawundo oyina hospital club oyina ekola erikola toilet paper ne pampers ekirala oweddeyo kati olwo sinagwayo nyina n'accounts mu banka ez'enjawulo ate nga nkozesa ne line ez'enjawulo nkozesa Africell nkozesa MTN nkozesa Airtel netukola ki kufuna sente ku downloadinga money osegeera downloadinga ki money yeah man show them osegeera yo kati gwe full figure omusinga kikali ng'ogyeko ebyobugagga okusoma kwo I have a nonsense nyina amagezi wangi I have a nonsense nyina amagezi ntegeera nnyo full figure musinga okutegeera yisima musinga okutegeera ashbaga kato musinga okutegeera big yai musinga okutegeera DJ King Michael musinga okutegeera bebe kulu musinga okutegeera obasinza kikale mu luzungu bize mu luzungu I have a nonsense I have a big nonsense nyina amagezi manene nnyo mangi nnyo Zaka you have a big what nonsense atenze wemba njogera oluzungu mba mukambwe kuba nalusomera wala nnyo wasomera wa South Africa mu Japan ya soko olambule bulungi nti nze nsinga big ayo bugaga nina kino bwe kino byonanga biri mu luzungu yeah MC Chumi I have a bugaga big spender I have a big spender nyina sente nyingi nnyo I have a knowledge I have a common sense nyina obwongo bungi nnyo n'okutegeera kungi nnyo obwongo babuyita batya mu luzungu no sense no sense okutegeera bakuyita batya mu luzungu okutegeera knowledge yeah Adan era gwe bw'obanga oyagala omwana wa kusinze ku magezi muzaale mutwaleko e Japan asomereeyo muteke mu pitu ya Japan asomereko eyo omwana wajja kuvayo nga ali sharp alinga MC Chumi Japan boogera oluzungu atoloza balisomera basoma mu luzungu boogera Japan boogera luki achungtin pantin kitegeeza ki nti gwe mpaka disco yeah osegeera kakati full figure yetu labye nti omusingo okusoma omusingo okola ki kati nga mwaka ja full figure saawa eno yandibadde akola kikali akola ki full figure saawa zino kyenjagala omugamba full figure ayina emikwano ate bambi abantu bamwagala ayina favor mu bantu full figure tugenda mukolera kino ekintu kyebakolyanga kyebakolyanga ivirinira kawash bade nakiyita no washing tugenda mukolera kawash okitegeera tufunayo obusente tubumuwe abeeko kyeyeekolera full figure alabika okulima oba tumugulira poloti Masaka oba Gomba wona wanaajagala full figure dde mu kyalo alime okitegeera singa full figure zine emyaka osagira nno ku mugagga full figure mugagga waawa naye mmwe bannayuganda kiki ekibali mu mutwe omuntu abalagirawo nti mugagga yali akwaddeyo miliyoni meka ayina sente yakuwayo meka mama Museveni bw'osaagirako anti byebyo nze olwo n'abazadde bensanga ng'omwana we yamutuuma Jesus naye nga ne bayibuli tagisomanga nako ne mu church tagendanga namu naye nti omwana we ye Jesus okitegeera olw'okuba omwana wa full figure yamutuuma Museveni yamutuuma butuumi naye omwana si wa Museveni ate omwana si ye Museveni oba ontegeera bulungi okitegeera full figure nze mulabiddeko ebbanga kati bezaye kati nze negyendi mu bantu bandabanga kivumo lwaki full figure yansiiga ekisiraani ati siraani kitya full figure yanzaala nti muwe kitiibwa nga maama naye nze agannyebo muwadde chance emu anaddamu okunyiiza mujja kundaba nga mutemyetemye obufiififi okitegeera tosobola kuŋŋamba okwo sikutiisatiisa sitiisatiisa nsobola muyite kati mukutemeretemere mu maaso go full figure omutemetemeki n'amajambiya mukutemeretemere obusungu obujjawa musiru omukazi omukulu alina n'omwana omuwere oyo omwana ogenda muliisa ki ogenda muwaaki full figure agenda kubonaabona ewa ewaani president waawa pozera president nga ow'ekibuye obanga balina president w'ekibuye obanga w'empuliyasima president w'ennateete oba owaawa kirabika be ba full figure ashibaga kato yavudde n'abagamba n'abavaamu oyo gayi tomunyumiza
gayo yalinga ekisirani sagala zalaba musisinkana mu lugendo gye ngenda ndusazaamu soko onyumiza ebintu bye stagafula ye yagambye isima bebakola ne bavoola omukulembeze w'eggwanga ne bavuma baminisita ntolwokuba teyasoose balowoozako ku kyakasente isima ya biki n'agamba yeta abaliimu era n'agamba nze neetondera omukulembeze w'eggwanga neetondera baminisita bonna isima be yavumye bonna mbeetondera olw'obuzibu obwo buganda bange nsaba okunsonyiwa nze saabibaddemu abaana bakoze byabwe baani abaana fulufiga ne isima beba tolaba nti obwongo bw'oyo omulenzi buli mu sabbuuni obwongo bwa isima Ashibaka Kato n'erinnya oliwulira Ashibaka Kato obwongo bwa nsawo talina magezi oyo gayina musangakawo okubala kisawo nga wensula ng'atadde essaati yenna yeeyambudde ali mu mmotoka ya yero alaga nti waakabi ne mutunuulira bwe nti nalina omusirikale ankuuma ne mugamba oyo gayi ekyomusikale akuuma ndowooza badde osaaga asisaaga nze bankuuma omanyira ki bankuuma nze gavumenti yamwe yavaayo nempa abasirikale abankuuma olw'amagezi gange amangi magezi kyago full knowledge nga gwalina amagezi gavumenti eyagala kati oyo omulenzi oyo Ismail Ashibaka Kato kamugambe ekintu kimu bale oyo gayi yagwa n'eddalu era simanyi gye wamugye era simanyi gye wamusinkanye gayi ne ku muzigo kwasula bamugobako asulamu ekyo ekimotoka ekiringa amataffaali kyavuga tosobola kuŋŋamba Ashibaka Kato yayingira mu NRM oba katugamba gimazeemu omwaka gumu oba emyaka ebiri talina kyalina takyusa nanda panti naye ava erimbu netondedde omukulembeze w'eggwanga walabyeko nga yeekutte selfi ku ssimu ye nga positinze netondedde omukulembeze w'eggwanga ne baminisita ate tetugenda kuvaayo eri mbu ate tubagambe ennyo nti baminisita oba bapulezidenti mbu tubatwale nnyo nti mwe muli bawaggulu nnyo pulezidenti muntu nange ndi muntu atambuza nekyayisima okuvuma abakulembeze nzikiriganya nakyo ate nange era nsobola obbavuma nedda pulezidenti muntu atambuza amagulu abiri nange ntambuza amagulu abiri lwaki babasasula lwakisasula baana abo balina we bawandiika nti kakati Ashibaka Kato oba isima oba fulufiga oba ani mugenda mutunoonyeza obululu tugenda basasula ssente bwe ziti balina we bawandiika bali banoonyeza tolaba nti basiru essaawa zino mu Uganda omuntu akuwa omulimu nga mulina emuwandiise nti gundi onkoledde omulimu guno ku ssente bwe ziti nkuwaddeko deposit bwati mulimu kyogo kutaliko deposit babanga babanje 2,000 kyalika batwala mukene mu gavumenti avuga BMW by the way BMW kyeki motoka y'amaanyi eyo sitiika tosobola kuŋŋamba avuga BMW naye nga tasobola nakugula panado wa 2,000 amukakkanya okitege kumukakanya badde ate ako njakka kubaka kalenzako Ashibaka Kato nze njakka kubira njakka funyafunya banange kantama kalinga ekikolimo ate lwawoka kubira ki yakoze eki kyekisinga kalinga ekikolimo nze kagambe waliwo ebintu bye tukola naye nga luyo abantu abakulaba emabega osokuba Ashibaka Kato gwe naye gwe osokuba Ashibaka Kato me am very 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 blue move nkubira ddala emigere okitegeera oli ki am very very blue move nkubira ddala nemmwe muzanyisa abantu mbona okuba mumulo kino ekigambo kyogedde nti you are so very very whatever kyogere mu luzungu ate okubira ddala byonna bitere mu luzungu ng'obigamba Ashibaka Kato kuba takyawuliriza Ashibaka Kato yenna gy'oli me am very very blue move I'm very very expensive I gonna nja kukuba ekyo kankyogere mu Luganda nja mukuba nze gwaliko ndi standard ya waggulu ate neeka bwe mba ndaba firimu ndaba za bikomando siraba buno sababu sextilave simanya obusibulaba za bikomando ne tosobola kuŋŋamba Ashibaka Kato bagenda okukuba ne baneno gavumenti ya mweswazi bagenda okukuba teri avaayo ayogera ategeerekeka era mu mulinde Uganda empya ate naatera ebuzayo ssaawa busaawa oba nnaku bunaku mujja kukakasa abo bonna tugenda bayisanga sitiika tugenda bakolanga sausage tugenda kubayitako tuti kuba ffe gavumenti yaffe egenda okuddako pulezidenti waatunyiiza tumulumbaka ne tubituulamu
naye neyabano n'avuddeyo alinga embwa naye n'ajasamira n'atategerekeka alinga Nina Rose naye n'ayasamirira n'atategerekeka alinga n'ayasamirira mbu gavumenti kyeyo tosobola kuŋŋamba gavumenti yakabi nnyo n'oyita abantu nga bayisima talina yadde ne bw'omugamba yisima emugattako emutamanyi ansa ayinza ekiba neyagala Rabadaba iwe bwe bagagga bane uli ate bwonyumya ekyo ekisiraani bayida woyo gayi yanyiziza nnyo bagagga wa lwaki obabanga bagagga lwaki tebamukola dda repair y'amannyo yenna ayiika endusu ojja osibe naye olunaku lulamba ojja kulaba endusu mu kifuba kye bweziti Rabadaba asula mu nnyumba za dadi wange erungujja mumanyi nnyo gy'abeera erungujja ate twamuwa wiiki emu ng'afulumya enju kuba okuva lwe yajja tasasulanga sente ezasooka zokka ze yaleeta bwe mbanga nnimbye aveeyo agamba abantu nti 10 olimbye asula mu nnyumba ya muzeeyi wange erungujja Rabadaba asula wammwe asula waffe wakaffe tumusuza mumubanja sente z'ennyumba tumubanja yasooka n'asindika obuzungu amanyi alina obuzungu obukazi ne bujja ne bupangisa enju ffe ne tulowooza enju yabaki yabazungu ne bugamba tupangisiza bulaza waffe naye ajja tugenda okulaba nga Rabadaba yaze muganda w'abazungu abo anywera ebiragalalagala mu mirirwano anywa akuba enjaga anywa bikitafaayo yenna akenenuka Rabadaba akenenuka awunya ekivundu ewaabe bagagga bakulira mu kikomera ozalina mwana w'omugagga yakulira mu kikomera kagambe ekintu kimu kati no ffe abo bakulidde ebikomera naye ffe tukulidde mu faamu tosobola kuŋŋamba nti ekikomera kisinga faamu kuba ekikomera kibeera mu mapeera ntuŋŋunu naye faamu erimu fene erimu embizzi erimu ente erimu oluzzi erimu nayikondo erimu ebitooke tosobola tubasinga omuntu akulidde mu faamu ne mu geeti waliwo enjawulo emakerere si wendabanga buli wiiki bookyawo kyogamba emakerere babasomesa kulaluka wulira byonyumya abanange tatawe yawasa maama we ku Kampala Sheraton Hotel bwe bakolera embaga sente bazeewola nange kyapa ky'ettaka wakati mu Kampala mwina yadde kiro y'ettaka mu Kampala tetulina byapa naye poloti tuzirina mwina yadde kiro y'ettaka wano mu Kampala muginawa erungujja wa Rabadaba gyasula wuwe poloti ya nnyina oba ya kitaawe oba yoyo omugole yamuwasizza Rabadaba yoza bunnika bwo nerekerawo okwasamira abantu ngabo namuwulidde ng'avuma fulufiga oli gw'olumba mukazi yeebeezaawo n'abaana be naye Rabadaba tosobola nakwebeezaawo oli kumanyiga oyo omugole akubeezaawo mbu nawe wavuddeyo bakuwasizza nakirabye nga kiri mu essuuti ya bimuli alinga eyeetunda tosobola kuŋŋamba ozze kwanjula mukazi gw'oyagala oyambadde essuuti y'ebimuli toba malaaya gwe toba kisirusiru kiwemmeneku oyo gayitako makukuwunya kamwana amannyo ago gatasenya agamuyiika soko ogende bakusetinga amannyo olyoka okomewo ovuma abantu namulebe nalumba madrati nono omulenzi omulala yani nekiko tebavuma ku bantu bazanya bintu byabwe tebalina gwe bali bavumye nti oba kino embeera walolabyeko madrati oba kiko nga avuddeyo avumye omuntu kigayo ekyo kyanyiziza nnyo kiringa abasezi embwa eyo kitunanga katongole omutongole navuma fulufiga akusinga okutegeera fulufiga asobola okwepangisiza enju fulufiga asobola okubeezawo abaana be fulufiga ina n'abantu abalala bayamba Rabadaba okuva mu buto nga mulaba ng'ayimba naye seegomba nga ku luyimba lwe yadde vidiyo ye nedda nnyabo silwegombangako ne bwombuuza ennyimba zayimbye sizimanyi yigo ayimba Rabadaba mukyam era ndowooza owuli ayimbanga mulalo Rabadaba mukyam agamannyo tasobola kuyimba agende mu kyaki yonna bamuwe ogw'okusuna ndowooza olaba era ebyo byayimba oyo sina music ezo nnyimba kuba kati mumanyi nti buli ayimba bamuyimbi ennyimba wabawo ennyimba ne music bagenda okuba gwe tansobola Rabadaba muwadde ennaku 5 nga yeetondedde madraki ne kiko ne fulufiga Pira Sematimba process by process ate oyo omusajja kati wano 10 Pira kyeyakola okwebinika osigalo yamulepinga mbu kakati Peter Sematimba kale ye era enfaanana ye yeteekako lipstick neyekola bu lipstick neyekola bu eye pencil okitegeera
Aina buntu mubwe yekola nayogera oh sure Peter Sematimba ya chika mikoni jange oli ku super show okitegeera naye Peter Sematimba nja mugamba ekintu kimu Peter Sematimba yonna gy'oli be a conflict man be a conflict man beera omusajja omwesimbu omusajja teyeteekako lipstick omusajja takola pencil omusajja takola lip balm okitegeera anyway sijja gamba nti yakola kikyamu mbu yalepinga omuwala kubanza abantu abandepinze bangi nnyo era nga mbalaba bantu bangi nnyo abankozesezza babinkola waliwo omulenzi ono jazimavako oba omumanyi yakukwata yantwala process by process naye nga saavayo okwogera eri bantu jazimavako yakukwata ono omusajja ono promoter ono w'ekikofiira yani Abitex yantwala process by process twalina na mukinabire mebege wa bbawa naye nga saavayo okujja gamba abantu nti yankozesezza Abitex yakutwala process yantwala Abitex nga bonna bwe mbamenye kikofiira yakwatirawa nze kagamba ekintu kimu yakwatira Abitex ewa bbawa emmanju kutoyi ya bbawa emmanju weyankwatira naye nga saavayo gamba abantu nti Abitex yankozesezza wandabako nga nvaayo okitegeera tosobola kuŋŋamba nalabye akawala akavudde mu Sematimba yankozesa omwana namatovu omwana mbu wa myaka 10 myaka 10 bakukoze tosobola tunyumiza sex yayitako tosobola tunyumiza sex atali sharp okitegeera tebinyuma mbu yankozesa mwana wa myaka 10 omwana sex bantu munyumiza nga yiseko bangaki ate singa week binyuma okuwulira nti naye omwana ali mu myaka 10 ng'owulira otya omwana yatuuka n'okwebaka ku banne omwana yatuuka n'okwegadanga naawe mbu ovuddeyo mbu taata weegwe namuzaalamu yandepinga bulepinzi egyo emyaka 10 gyaliwera ng'oliwa ate oyo omukazi Sematimba yabadde asaana kutwala mukazi n'omwana bonna n'ababuzaawo nakatunulidde akakazi konna kalinga kamasiikini kalinga akamasu tekategerekeka ate nno ne mama fina nno naye ne bannaye yessaawo naye gye yavudde mama fina buli musajja gwayagalako yafa naye namulabye ng'avuddeyo awa amagezi busimanyi oyo njagala Sematimba ajje ng'avunnama yetondera akana akawala kawala ki ke yetondera kamasiikini kamasiikini namulabye ng'ayogera kweyo ensonga mbwayambe mama fina naye yeetaaga buyambi agenda kuloga omukazi agenda kuloga omusajja mama fina ayagala eddagala aloge Peter Sematimba lwayogera ko oh my god my baby changwe no kati kagambayo mama fina buli musajja gwayagala yafa okitegeera ye lwaki taloga ne balamuka ne bawangala nnyo ne babaawo tomulaba buli wiiki abana musajja mulala mama fina like anatala n'okwagala Chris Evans Kawesi kuba nabo bebenkanya amagezi Evans yakola kyate tawali lwaki omujju mbeya mbagaliza beyagale ne mama fina Chris Evans so mugira so mukwagala Chris Evans nedda baba nze so akulya damage kati ntunulira nze 10 otunie ne Chris Evans tuyinza zaala mwana ki Evans zinayagala kuwasa gundi ono muyimbi yani Zani Brown ono muyimbi yagwa banazaala ente Zani Brown ate yagwa ayimba kikainawo kati yes ako mbulire Zani Brown ayimba raga ayimba nga bwe mubiyita ebyabayimbi ayimba style ki style yonna gyayimba mugenda kubawo nga bababba nnyonyi bababbira ddala kyova banjagala nnyo kana akawala akakola kwanika ati akakalinga sitiika kekani akakalinga kangalu katunanga Nina Rose kana aketeeka ebipiira ku maaso eno wansi ka bulaka eno keeru simazaala toto kyova bankagala nnyo zaala toto yamanya nti njagadde omusajja mawube nyina mutwala process by process ne mufuna muki ekitali mbawala balala buli ayagala tipu agende wazaala toto gende wazaala toto okitegeera naye bannayuganda mutukoyeza nnyo bwe nkuŋŋaanya ebintu bya bannayuganda ebikolobero bye bakoze kuba kaakati mu bino time tulina covid-19 alemeddewo luli batukakanga temuva waka covid biki naye nga tannatuuka okitegeera agenza okutuuka nga twetamwa tulina stress eyo ekyokubiri simanya Sematimba yeegadanga n'omukozi ekyokusatu lwabadaba avuddeyo avumya abantu abamusinga okutegeera ekyokusatu Isima avuddeyo mbu simanya gavumenti agibanja ne fulufiga kikyanoonya mpapula za Segiri ebyo nabyo bikyali awo kagamba ekintu kimu Segirinya tana yadde ne peeni yadde kalaamu
kale nga tumaliriza 10 obubaka bw'oyinza okulekera maama wo full figure kale obubaka bwendekera full figure oli maama wange era nkusaamu ekitiibwa nga maama era nkuwa ekitiibwa ng'ekyamaama naye ate sikuvimbisa nnyo kuba n'okunzaala bakunongoosamu bulongoosa tewasindika so sigenda kutwalanga maama musukkulumu naye maama wange nkusaba baamu amagezi banga bakazi banno. By the way, full figure yalogo ono omukyala bambi yakafa mama Uganda kitalo nnyo bambi. Ani yamuloga? Full figure. Yamulogera. Simanyi bizigo mama Uganda yaguza full figure ebizigo. Full figure nebimwokya. Full figure nagenda ku musawo. Nenga kitalo nnyo rest in peace mama Uganda bambi wumula mirembe. Bachukira batya mu luzungu Charles. Rest in peace. Kale kimugambe wumula mirembe mu luzungu. Sleep peace. Kale oyo MCQ ekirala kyenjagala bagamba mulimu abantu abamu abanneesimbamu nenga nze temunsobola basa okukwana gwe si basajja nti bankwana naye waliwo abantu abali mu kummanyiira bampeereza message baagala biki naye nze ngenda bagamba okusookera ddala omukazi gwe bayita Mary Butter bw'okubanga okuyimba kwakulema bade oyo omukazi ayimba bulungi naye simanyi oba alina siginicho embi ku mutwe oba enkyamu namulebe kati nga atandise okuzannya comedy bannange kambagambeyo kintu kimu gavumenti munaba temutadde mabaala abayimbi bammwe bakomediyani bammwe bagenda kugwa eddalu era gye emisango tegigenda kugwa mu kkooti egy'okuleepinga gundi yaleepinze gundi kuba kye tuyitamu nze ne kakati wano wendi mpulya njaga kuleepinga Mary Butter wano wuli yagala kola ki mpulya njaga kuleepinga ki muntu kiwulira bagala kuleepinga ojala naye Mary Butter nkusaba mukwano bino bye wayingiddemu ebya comedy ebya swamusa biveemu akole ki Mary Butter ikubanga okuyimba kuganye de wamwe mu kyalo bayitawo batya bakanaaba kalo kali awo we kati awo de wamwe ekyokubiri ono gayo nayimbanga mmese Lily Puzzle comedy tojja musobola nawe mbadde nkusaba de wamwe ekyokubiri kawala gwa kalinga sita 2 kaliwa ka Spice Diana Spice Diana kagamba ekintu kimu sawa yonna nze nagamba Spice Diana ndage wa Shiba ntwale wa Shiba nkukubira Shiba ati kiki akakawala kepakira ku Spice Diana ani yepakira ku Spice Diana ako ka Shiba Spice Diana yafuna obwambasada mu Jessa bambi kakazi katu ne bakawe bikebe bya Jessa nga bikana ku macha kaina okunywa wa Jessa wagundi waliwo simabi yafuna obwambasada mu Lato Lato Shiba ne kimunyigiriza nnyo ne kimuluma nnyo ne Shiba n'afuma nnyo n'afuna wa mu Jessa okitegeera ne Shiba n'akolayo kampuni ya pads teri nazigula ye na Rosa Spice Diana ya muloga ne manager Roger Shiba nti alina ekisiraani kya manager we manajani Jeff zakagamba ekintu kimu Jeff yalinga managing radio ne Wizo nenga Jeff yakera ku macha nagenda ku gate ya radio ne Wizo wabweru nga bakyebase n'ateekawo ebyenda by'enkoko byaki na ebyenda bye anti nkunyumiza n'ateekawo ebyenda by'enkoko nadde ewaka n'abakubira essimu ndi mu kujja naawo so wava wennyini ataddewo ebyenda by'enkoko bali bakyebase najja n'avuga emmotoka ye najja ku kikomera ky'abaana abo n'abakubira essimu ate wano nga ndabawo ebyenda okimanyi batuloga okitegeera muleeteeyo miliyoni 3 bino ebyenda tubitwale ku musawo omuganda balabe kiki naye nga yabireese so kati Shiba obwo kyogamba Shiba awalana gundi Spice Diana golabayi mwana muto Spice Diana alabika awezezza kati emyaka 24 naye alina abantu bayambye Spice Diana yagenda ku masomero n'ayamba abantu Spice Diana yagenda mu byalo n'ayamba abantu naye Shiba kiki yali akoze manager Roger baida w'omulimu okitegeera Shiba nze lumu namulabakawo mu saluni ana saluni gye yajjamu awo waggulu abaana ne baagala okwekubya naye selfie naye yabagamba buli omu kimu n'abasimbisa layini Shiba gwe ngaani wayimba ki aganyabo nkusiba Shiba mu kamwa ka Shiba temuli mu linnyo lye lya ddala amannyo ge gonna gaakutuka akakoola amannya agali mu mazungu naye nga yamanyira abantu awalampa Spice Diana asobola okumala omwezi nga tasenyezza naye nga amannyo ge malamu olutalo luvaawo kujjasa ne Lato wekwava olutalo okitegeera kagamba ekintu kimu Spice Diana newaba takoze kalango ka Lato asobola okukola akayogati
ekika ekirala naye Shiba asobola wa ate ebintu birala gye birise asobola wa ekyokusatu gwe ka epas bagonza kola bulango bwe bwakulya kuba tolina kikubeezaawo simaye bano abaki simaye baki abatunda ebyokulya ebyo be bakubeezaawo abajjumira nze si be bambeezaawo epasi nesonyiwa ndaba bulabi epasi ndaba bulabi yakwanye kampeereza message kati gwe nga nkulazaawo olinga masikiini mbwa ggwe nga nkulazaawo epasi ng'akwana ggwe ye wayimba ki ekyo kigenda okunsikiriza epasi ng'akwana ggwe nkulaga message ng'akwana ggwe nga nkwana akwagaza ki simanya nice lips simanya nice buttercores obigambaani nze sisobola kwagala yagamba nice ki nice buttercores nice lips epasi bagonza n'obwa bagonza bo ekisooka nze kagamba ekintu nze olaba nze omuntu asobola kujja okunkwana nze kimi olaba omuntu asobola okujja okunkwana naye nsooka kukubuuza mannyago erinnya lyo lyerinsikiriza ekyebuzibwa epasi ezo zogambye yagamba buttercores yazirabirawa anti nze neteekayo nze nyambala budress neneteekayo buttercores akabina ya mu luzungu nawe olina akabina figa ya full figure nyerinnya lya mami wange epasi bwe bakulaba awulira ng'akubwa epasi bayimbi bangi bakubalire ani omulala alyakunoonyezaako epasi ziza bafana yagamba ki bafana kale nga omanyi muniga ayogera rakatakata kimyo nkuba rakatakata okitegeera omulala ono producer Big Bawa Bawa naye ankwana naye Bawa sisobola kumwagala sisobola lwaki Bawa anywa nnyo omwenge ayinza okumusesemera ekiro okitegeera bantu baginya baneegombye naye nze mbabbize ani gwe omulala w'erinnya ali akwegombyeko tewali mulala beebo naye nga bannange sebo manager Deriki owalidimu empire yonna gy'oli MP from Palisagogonyo oloni Deriki MP honorable nkusaamu ebitiibwa nga bwe wabifuna Deriki ye musajja abadde atuyamba nga tannafuuka MP nga Deriki yakuterako 2 ku ssimu oba 10 nga gwokabira ekizibu n'ogenda wali ku kampuni ye etwala abantu ebweru lokasi n'agamba 10 kiki n'abako kyakuwa naye omusajja okuva yayingidde parliament takyakwata masimu ekatabeerayo gurupu ze yali yateekamu yazijjawo manager Deriki honorable Deriki okuva ku lokasi document service okuva ku Redeem Empire okuva eggogonyo saba wano batopadde buyambye sawa zino bangoba munju nenga abantu banda bangamba oli mukwano gwa MP manager Deriki lwaki takuwa kitegeera Plex omumanyi tombuli amalaya naawe Plex mumanyi ataka akana kagenda kufa mu ejje emyaka emito Plex awali nza mutuusizaawo Plex nza mwana engoye zayambala Plex mumanyi bulungi kyogamba yegadanganye Plex okyali mwana muto Plex okyali wefuula omuniga naye tojja kusobola Plex nze mulaba nga yeewujja oyinza ogamba gwe baalonda oyinza ogamba yonalebo kale atatugenda kubanga tusuka wano baganda bange naye kantumireko mwena abatuuliriza njagala okutumirako aba Lion Pala mbaagala nnyo njagala okutumirako kuba SK Fashions mbaagala nnyo njagala okutumirako kuba World Classic Unisex Saloon tinamwe mbaagala nnyo ate njagala ntumireko kuba Hospital Club namwe mbaagala nnyo njagala ntumireko ne landlord wange okuva ku Oremans tinawe nkwagala nnyo nkimanyi omumanja naye gumiikiriza Oremans wali kugundi ku apartment eziri wali wansi luwafaawo namwe mbatumiddeko aba Oremans waliwo Daffin waliwo Scott waliwo Balaweri mbatumiddeko nnyo mbaagala nnyo Sasha Peshe Daffin Anna Shabalanks ne Baskali Innocent big up to you waliwo asikali tamanyi Luganda oyo baba chovala mugabe big up to you babi mbaagala nnyo mwena mubere abadde MC Chumi tujakwanga tuleta anytime now abenga atumize embozo ndizibazamudde mu weekend ezamudde mu mwezi gona butambudde byowulidde nga bikunyiziza tobitwala nga kikulu naye ekiriwo kiri nti gumira ku ekyo bagambe mazima